Abakyala mu Gomba District beemulugunyizza ku ssente eziteereddwawo okubakulaakulanya ezisiddwako obukwakulizo obubalemesezza. Sebo mukama wange omanyi okulwana mukama wange kwali mu kulwana. Olwaleero ssente z'abakyala zazze ezaggulo. Naye wano olwaleero mu Gomba era bateekawo obukwakulizo era tewali mukyala n'omu yaasa. Basinzidde ku kisaawe Ensambwe nga balaze bye bakola wabula nga babulamu kuwagirwa. Minisita w'ebyenfuna n'okuteekateekera eggwanga Matiya Kasaija abanjulidde entegeke ziteereddwawo okugaziya ku nnyingiza mu maka. Funa omulimu gw'osobola okukola n'amaanyi go nze nkukwatireko. Ebyesente muleme kubeeyaliikiriza. Abakyala bange abagambye tulina sente weeziri. Naye olina okundaga nti nina ekintu kyenkola mutegedde basaba ne bannyabo. So nga muyita mu bukulembeze bammwe, anybody who is in need and is serious okukulaakulana wewandiika ebbaluwa ng'ogiyisa mwa chairman LC5 Ministry Chief 5 akoleki agimpereze muwulidde ekinadirira kisigadde kijja kubanga kisigaliza nze. Abakotogera entegeka za gavumenti Kasaija agamba balina okukwatibwa kuba balabe ba ggwanga. Mubatubuulire tulyoke tujje tubakwate. Muwulidde so RDC ndowooza owulidde waliwo abantu abatakwata ssente z'abantu abo bulungi. Naava Masitula amyuka RCC mu Masaka City anakuwadde olw'abatamanyisa bantu ku ntegeka z'okwekulaakulanya. Kya buswavu nnyo ku gavumenti eno gye mpagira, gye nkoleramu, gye njagala ekulembedde ebbanga lyonna naye nga tukyakaawa obuntu obutono obwo. Nga teba minisita tubayina abagwa mu ezo sekita nga twetaaga weetaazi bategeeza bizibu ebyo ne bateekesa mu nkola. Kubanga tukirabyeko nti disitulikiti endala zifunye saaviisi ezo era ne zeeyagala. Neffe abali wano okumpi nga ne koransi tumuyina nga ne muzeeyi tusula naye taatebye ebizibu kyatusoomooza. Omubaka Robina Rakojo owa Gomba District ategeezezza nti abaami bagaana okulabirira abaana baabwe. Abaana mbalabirire mwe mwabazaala mubasomese. Abatuuze balaze ebibanyiga bye baagala bikolebweko mu bwangu omuli ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebyentambula. Njagala minisita ave wano ng'ekinyusi ky'abantu abali wano akitegedde kuba ono minisita wa ggwanga. Webale okuteeka amaanyi mu bavubuka. Ebiseera ebisinga abavubuka singa obaleka ebbali ku mulembe guno ebintu byonna obeera obisudde. Tusaba nti okwenaazaako kuno kwe tuliko okwenaaza okugatta abantu nti gino emikolo nga gino gibeere mingi kubanga ate ffe ssebo minisita tuli bansuso kubanga ffe tukuuma omukulembeze w'eggwanga ate era tulina essuubi nti omukulembeze w'eggwanga ajja kuwummulira wano ewaffe Gomba. Bya Owora Gabriel, Salt TV, Omunyo.